نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nyongera kwebaza gwe munanga akyagenda mu maaso n'okubanga ate bw'otyo otugoberera. Mukama Katonda ow'ekitiibwa gwe tusaba abeere nga akutusasulira. Tetusobola kubanga tukusasula ge mazima, naye Allah subhanahu wa ta'ala yasasula ate nga wajja tewakalira. Iwaddembe okuwa kyaba asiimye newankubadde nga ky'obusabye gonzo kubanga kyolulunkanira ngolooza kye kirimu omulamwa gy'oli. Wabula Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu bimasalihi al-ibadi, yasinga okumanya ekikusaana ekirungi eky'omugaso gy'oli. Munnango oyinza okusaba ky'osabye n'akukyusizaamu n'akuwa ate ekisinga ku ekyo gwe ky'osabye. Kale gwe tusaba abeere nga bw'atyo akutuweera obulungi, akutusasulire ate akuwa okuganyolwa mu kuwuliriza okw'olunaku olwaleero n'ennaku endala zonna okutwaliza wamu. Eyo nga tuvuddeyo kkiriza nkukulisaayo mu kanyomero ke tubaddemu akasoose kabadde kakwatagana ku kiki ekigaana gwe nange n'abasigadde n'abo abakuli ku lusegere okuba nti batambuza amateeka ga Allah bwe kijja nga kirimu ebyenfuna. Zaka mwagala mugibale mu busiraamu, waginoonya oyagala ogibale bwe kituuka nga gwe babala abaffe banaagibala nga bweteekeddwa okubalibwa. Gwena olaba nnyo abalala oyagala batambulire ku mateeka g'obusiraamu, bwe kinajja nga gwe ku sayidi eyo gwe olina ogatambulirako naawe bonaabeera. Ate kyatteeka ge mazima kitegeeza nti tuteekeddwa kubanga tuli bugonvu, tutegeeza kugonda bugonzi mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tuleme kwebika bukaaya, tuleme kwambala sharia makanzu na kukuza birivu, kubeera nga tutambula butambuzi nga tulaga ekifaananyi kirungi eky'obusiraamu naye ate nga ku bukafiiri kwe tutudde. Tuleme kufaanagana na bigambo by'omu ku basajja bashuara poet ayitibwa Faraz Duqi, yagamba nti safartu ila duwali al-arabiyya la ila duwali al-urubba fawajadtu al-muslimina walam ajidu al-islama wasafartu ila duwali al-arabiyya au ila jazirati al-arabiyya fawajadtu al-muslimina walam ajidu al-islama wala qaddara Allah. Yagamba nti natambula n'engenda ku kitundu kya Europe oba mu kizinga kya Europe n'ensanga y'abasiraamu naye ng'obusiraamu tebuliiyo. Ate n'engenda ku saidi eya Asia, dual Asia oba Asia kyekimu, n'engenda mu bitundu bya Asia oba ebya Buwarabu fawajadtu al-islaama walam ajidu al-muslimina, n'ensinkanayo ate gundi abasiraamu naye ng'obusiraamu tebuliiyo. Enzivunula y'ekyo kyetegeeza nti omuntu omulaba ekifaananyi kya busiraamu naye nga byakola ate bya kikafiiri, ali opposite we. The looking it contradicts with the action. Endabika ate kubagana naki n'ebikolwa. Tuleme kubeera bwe tutyo. Ntumirako ku Sheikh Hassan Tayyib Mutumbaawo Nabweru, sebo mukadde wange, ne Sheikh Sinan Zaidi wa Kinyankali na mwenna betwayita mu mikono gyammwe abasomesa baffe abalungi. Tusaba Allah tabarakahu wa ta'ala batusiimire. Sheikh Uthman Nsimbe nga bulijjo sikwerabira wonna wooli bakuntusizeko salaamu yange nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Qusay Mbepo ne Sheikh wa Sharia seka waffe motoka ya sharia Sheikh ya rabbi erinnya teriŋŋendako, Sheikh Lubowa Ali wonna wooli ssebo naawe nkuweereza salaamu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakiri ataawo ku Saidina Abubakar mmanyi nti oyinza obutabulawo, n'olwekyo yenna abaaliko ng'awuliriza nsaba ntuusize salaamu eyo gyali. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Naam, eyo nga tuvuddeyo kkiriza ate tutandikire ku bajjajja be nasabye benkakasa nti at least basembezeddwa ku mwanjo bwe baba bakyalina agawulira nga Allah subhanahu wa ta'ala kyabataddewo. Olwaleero jjajja gwe tuliko ye maama wa maama oba maama wa taata oba maama wa jjajja musajja, jjajja mwami number 1, oba maama wa jjajja musajja oba jjajja mwami number 2. That is grandpa and great grandpa. Grandmom the mother to the grandpa
that's grandfather, and then the mother to the great grandpa. Mama wa jjajja musajja, ye jjajja musajja asooka azaala taata, then mama wa jjajja musajja owokubiri, awo bajjajja babiri, then olete mama wa taata akuzaala waba waali, then olete mama wa mama, ye jjajja mukyala ku saidi ya mama, be bajjajja bana. Olwaleero omusomo gwaffe ugenda okwetooloolera, mpozi oba oli awo ne wiiki ejja tuyinza obutabamaliriza olwaleero. Ekisookera ddala, jjajja mu busika bwe ye jjajja gwe tuyita aljaddu sahiha aw aljaddu sahiha, jjajja omutuufu w'okubeera nti abalibwa ku basika, allati la yadkhulu fi nisbatiha ila almayiti dhakarun masbuqun bi untha, oyo nga wakati we n'omufu tewaliiwo mwami amukonektinga ku mufu, ng'omwami oyo ate olubereberye lwe waliwo omukyala, then olyoka otuuke ku mufu. Wabula ono jjajja gwe twogerako kwe kubeera nti wakati we n'omufu waliwo omusajja yekka nga yamukonektinga ku mufu. Kuba twakyogera nti omukyala bw'abanga yemmira y'omwami, kitegeeza nga yakonektinga omwami ku mufu, oyo mwami tabalibwa mu basika. Example gye nagamba be baana b'abannyinaze. Baana b'abannyinaffe mmera zaabwe be bannyinaffe abawala, ba sisters. Kati nze bwe nfa tewali mwana wa sister wansikirira. Oba okusikira omwana wange, oba okusikira taata wange, oba okusikira maama wange, nedda. Kubanga maama w'abaana abo ye sister, munnange yabeera mmira yaabwe gyendi. Kitegeeza nti abaana abo wadde balenzi baba bawala babeera connected eri omufwene waffe na maama waabwe, abo abaana tebabeera basika. Wabula ate singa mu makkati awo waliwo musajja, example yanze nzadde kawala kange, nfudde oluvannyuma lw'okufa kwa taata wange, kawala kange kajja kujja direct kasikire taata wange nako. Oba nze nfudde befo nga taata wange tannafa, kawala kange ne kasangibwa nga weekali, kajja kuleetebwa biawunillah bwe kanaba nga keekaliwo, kajja kuba kakauntingibwa nga kali kubamu kuba bateekeddwa okusika. Kubanga ani akakonektinga ku mufu? Nze taata waako, nze nkakonektinga ku mufu. Awo ne ngamba nti mu mbeera efaanako bwetyo kye mbadde nkunnyonnyola wano, kireetesa jjajja bali abajja direct, kubanga abakonektinga ku mufu basajja. Yes. Wahiya ummul ummu, nagambe yasookera ddala ye maama wa maama, ye jjajja mukyala azaala maama. Wa in alat bimahdhi al inath, n'okudda waggulu. Kitegeeza okudda waggulu kwe kubeera nti maama azaala maama bw'asangibwa nga yafa, naye ate nga azaala maama, oyo azaala maama, kitegeeza azaala jjajja mukyala, oyo azaala maama ng'asangiddwa waali, ye jjajja owookubiri azaala jjajja mukyala asooka ku saidi ya maama, mu layini ya maama wetugamba singa asangibwa nga gyali asembezebwa, ne baba wakusatu nga yaliyo ajja, ne baba wakuna great grandma bwekiba nga kisangiddwa nga bwe kityo ajja. Maama wa maama wa maama, maama wa maama wa maama, abo bonna babeera bajjajja nga bw'oyinza okugenda nga obibala. Wa ummul ab, olwo ne tulyoka tuzzaako maama wa taata. Wa in alat bimahdhi al inath, n'okudda waggulu nga tutambulidde mu layini y'abakyala. Kitegeeza maama wa maama ayinza okuba nga waali, bw'aba taliiwo then azaala maama wa taata ayinza okuba nga waali, bw'aba taliiwo then azaala maama wa taata oyo, bw'aba taliiwo then azaala maama wa taata, ye jjajjawo owokubiri, n'owokuna bw'aba nga gyali. Aye no nabagambye last week nti omulembe gwaffe guno bye twogera mulaba ng'ebiri ewala, naye ate biri kumpi nnyo. Good enough tubisomye bukyali, kuba ate mulembe gwaffe guno tuwasa tukyali abasinga obungi, abaana bawasiza ku myaka 15 already 17, obasiza obafumbirirwa. So kitegeeza nti emikisa y'obuwangazi Allah ng'agibawadde, bajjajja abo mujja balabako, abamu batabalaba muyinza obbalaba.
ojja kusanga bajjajja basatu bana webali mu family. Ekyo kiri definitely mujja kiraba kubanga okusinzira kuba nti emirembe gyaffe gisemberaganye. Tetuli bali abaawasanga mu myaka 3 mu 5 nga lubamukiriza nti kati omulenzi agenda awase owulidde oba omuwala tyamale kuwaza myaka bwe giti. Kati bikyaliko kigero omwana bwawulira nti kati alaba takyasobola kwebeera mbeera ng'ate alaba nti takyalina nnyo kyamaanyi kyakola ng'asaba bamufumbize oba ng'asaba bakadde be ng'abaga nti bannaaye mbadde nsaba munzikirize noonye omubeezi naga nti atukutongodde tongoza budget otuze meeting ofune omukyala. Ekyo kati bwe kiri ombeera efaanako bwetyo. N'olwekyo fahatani ljaddatani bajjajja babiri betusoose ye jjajja mukyala azaala maama ne jjajja mukyala azaala taata. Ababiri betusookeddeko agambye nti warithatani bi ijmai ahli ilmi. Awo tebaliiko mberebezi yonna eri abamanyi b'obusiraamu bonna babeegattako okubeera nti bateekeddwa okuba nga basembezebwa ku mwanjo mwabo bagenda okusikira omugenzi. Wa ina alata newankubadde nga basangibwa nga bo bennyini tebaliiwo naye ng'ate ababazaala be baliwo. Wakanata fil qurbi sawa ate nga abaliwo era bali mu kigero kyekimu. Kyetutegeeza kyeki njagala ompulirize bulungi nnyo wano. Jjajja mukyala azaala maama number 1 kitegeeza ye maama wa maama original bw'asangibwa nga waali ne ku saidi ya taata jjajja mukyala azaala taata jjajja asooka original ekitegeeza nti naye bw'asangibwa nga waali abo bombiriri bali mu ddaala lyerimu. Then singa kisangibwa nga abo b'eddaala erimu tebaliiwo ne tujja tusanga nga waliwo jjajja mukyala number 2 ye jjajja ku saidi ya maama ye jjajja mukyala azaala jjajja asooka ayo alyoka azaale maama. Ne ku saidi ya taata nti azaala taata yafa dda naye ate azaala eyafa azaala maama azaala taata. Kitegeeza ye jjajja mukyala owokubiri azaala jjajja mukyala asooka ku saidi ya taata jjajja mukyala oyo alyoka azaale taata naye n'asangibwa nga waali. Abo bombiriri bali mu ddaala lyerimu era bonna bagabana omugabo wakati waabwe. Naye singa kisangibwa nga eddaala erimu ligwa ku linne waalyo kyekiriwa kwe kuba nti ku saidi ya maama waliyo eddaala erisooka. Waliyo ddaala ki? Waliyo jjajja mukyala azaalira ddala maama original. Kyokka ate ku saidi ya taata waliwo jjajja mukyala namba 2 azaala maama wa taata ye jjajjaawo gw'abeera asooka. Kitegeeza amadaala gaba gaawukanye. Nkitegeera bulungi. Maama wa taata wo yafa naye ate yazaala maama wa taata wo waali. Eyazaala maama wa maama wo ayinza okuba waali nga n'azaala maama wo waali. Ekitegeeza nti eno ku maama original weebali. Ku taata waliwo duplicate. Katumite duplicate ye jjajja owokubiri. Awo obusiraamu ne bugamba nti maama ku saidi ya maama batekinga over. Lwaki? Kubanga be bali akrabu, be bali okumpi. Awo babeera b'amaanyi. Jjajja mukyala ku saidi ya taata agenda kugwa olw'obutenkana ddaala na saidi ya maama. Wabula if it is the opposite of that bwe kijja nga ate kiri kyennyume kyekyo kyekiriwa kwe kuba nti ku saidi ya taata wasangiddwawo jjajja mukyala asooka yazaala taata ate ku saidi ya maama ne wasangibwawo jjajja mukyala namba 2 kitegeeza nti azaala maama yafa naye azaala maama wa maama nga yaaliwo ate awo tagenda kugwa. Bagenda kugabana omugabo bisawiya, bagenda kugabanira wakati n'oli. Lwaki? Kubanga saidi ya maama bwe kijja mu busika